mugamba mutya. I hope muli bulungi, mukama abakumye bulungi, nanga nkumye bulungi. I'm called nze Racheal Namubiru. Nze Racheal Namubiru, tebampita bwisi, nze Racheal Namubiru ow'Emmamba. Ndi muyimbi kusinga ennyimba eza gospel. Naye ng'ate nyimba ku mikolo, nyimba ku birthdays, like I can bless you neri n'eddoboozi mu ngeri ez'enjawulo. Nzize, yes, actually nze Akuyimbira, nzize nga bwe ndi olwo ndowooza yeringa anthem yange kubanga lwe luyimba lwe nasooka okufulumya mu Uganda. Omuntu n'agamba nti okay, oyo ye Racheal Namubiru, so nzize nga bwe ndi oluyimba lwange olwasooka. Nze still, yeah. Kapela kakora skoka. Okay. Utakuli kavasi. Okay. Edda twasinzanga bye tutamanya, bangi twakabanga lwa butamanya, sijukira olumu nalajana olw'embeera y'ensekuluusanya, gw'atalina mama na tatono itaani, kale bw'osanga Yesu n'okkiriza nakunyweza, eyo embeera n'agitwala nakubumbabumba owona eby'okukaaba. Sijui bya kusinda eky'amazima amatuufu, Mukama alina omukwano nina omubumbi yabumba byonna ebyange, oyo omubumbi abumba akaziba esente, nina omubumbi yabumba byonna ebyange, oyo omubumbi, his name is Jehovah. Era bannange, anyway fena kyatukanga n'ate kyatuzuukusa. Kati nze ng'omu njogera ku experience yange nti nalowoozanga nti kano ke kalimu kange bino byenkola, naye okugamba ndowooza Katonda yagezaako okundaga nti gezaako okulowooza beyond the box. So mu quarantine tebyasooka kuba byangu, nange nafunakoko akawunga aka government, okitegeera, but naye ate anyway kyenebaliza Katonda nti Katonda mulungi, nti saabulwako nagabirirwa, buli kye nali neetaga nakifuna, okitegeera. So naate nenjigiramu ebintu bingi neŋŋamba nti owaayi omuntu katandika okulima, munene ntandika okulima, wadde abantu bagezaako okuŋŋamba mbu nti no nnimba, naye nnima. Olima ebyaddala? Yes. Olimirawo? Emubende eyo. Naye nga anyway kankubulyako ku byenkola nga siyimba, bwe mba siyimba tulina NGO, nina omwami gwe nkola naye muyita papa wange, taata wange, nkola naye tulina NGO essomero, tulima tulunda. Kati ekyo kyenkugambye nti sijja kutunuulira music yekka kubanga music nina kugamba music kintu nkiyitawa passion kaŋŋambe nti nina okikola oba enkuba etonya oba tetonya oba kagamba nkyagala, so nkola ebirala ebikola ki ebimbezaawo. So anti obulamu buno tebadde bwange mabega kwa, yes, kitegeera, I know. Era kitunyize, okitegeera, kubanga omanyi nti omuyimbi kyekintu abamu bakikola nga kwe bayimiridde obulamu bwabwe, okitegeera, kwe bakolera ssente zaabwe abayimba ku mikolo nga profession yaabwe. So kintunyizeemu bwe njogamba, naye ng'ate tetusobola kugaana nkyukakyuka. Waliwo n'ebijja mu maaso bye tutamanyi nti bigenda kujja, naye kugamba Katonda ndowooza akuyamba n'agamba nti olaba kino nga bwe kizze, kati gezaako okulowooza okusukkako awo, naye nga tekyatuyisa bulungi abantu abasinga, kyensobola okugamba. Okay, nsobola okwogera bintu bibiri ebikola ekyo, bakimbuuza nnyo. Kansokere ku kiri ky'ogambye nti n'owulira omuntu n'ayimba nti tetuyimba buyimbi, oyimba okuva eri munda mu ggwe. Kati anyway, for example, nze bwe mba nyimba gospel, nyimba ku kintu kye mmanyi, okitegedde, kyanjawulo nnyo okwogera. Omuntu ayogera ku kintu ng'akimanyi tafaana ng'omuntu ayogera ku kintu ng'akisoma.
kati bw'oba ng'oli muntu nti ffenna tumanyi katonda okiraba naye katonda ono tetukoma kumumanya just naye n'okuba nti omanyi okutambula naye kuba katonda mukwano gw'abantu okujjako ng'omuntu takimanyi naye katonda alinga nga bw'olaba mukwano gwo bamaama nti bw'oba obeera naye ng'ogamba lwaleero mukama olunaku ndukuwadde bambi tambula nange simanyi byakola simanyi kino kati bw'oba nga okola bw'otyo ne bw'oba oyimba ku kintu ky'otegeera ky'omanyi ky'otera okutambuliramu kubanga omanya nti kino kyennyimba njagala omutima gw'omuntu wabeera omuntu aziwamu amaanyi njagala omuntu abeere encouraged njagala omuntu awulire ku ssuubi so kakati kyekyo kikola enjawulo omuntu bw'ayimba ebintu byategeeza kikola enjawulo ffenna ekyo kibuuzo kiyinza obukolera nze nekitakolera mulala naye nsobola kiddamu nti ffenna tukola bye tukola olw'ensonga ez'enjawulo kyekituleetera kuba kasijja gamba gwe lwaki obeera nnyo ku kkubo probably gwe mulimu gw'okitegeera gwe lwaki okola nnyo bw'oti kati ezo ensonga ezaawula ze zituleetera okuba nga waliwo enjawulo naye nga n'omuntu bw'oba ng'oyagala okuleeta ekintu oluusi oba ekipya kaŋŋambe sometimes you sit a bit n'oyiya buto ekyo kibaawo n'okulima nga bwe kubeera nti bw'oba nga buli kaseera ettaka ligwamu ekyo it happens, it's a natural thing so kati nze ŋŋamba nti kiba kirungi kisinzira gwe kyokola kyoyagala naye ate nga kiba kirungi okuba nga toli ku run okitegeera omuntu oluusi atasibamuko katono otendewalirwa oba oluusi oweyaringa out enyinza okugamba so nze nga bwe nkola ntuula wansi ne ŋŋamba okay ensi yaffe eryeta what should I bring out okitegeera tutuuse tutya wano we tutuuse kati bwennyimba ngenda kuleeta bwekiti kyekintuuza wansi okitegeera naye ate omuntu omulala alina ensonga ze lwaki akola kyakola so sijja mugamba naye nga kirungi okutuulako ku yes kubanga nze nandigambye nti omuntu oyetaaga neweebuuza oba n'osaakinga n'olaba nti ki ekireetera kiri okola ki so sometimes it's a knowledge thing it's wendaba omuntu oba nga akusingako tojja kubeera mu birowoozo byokka lwaki oli akola bwati lwaki oli akola bwati nedda osobola omubuuza because olina kyotakola ki kyotakola so I'm thinking gospel alina gy'avudde ate alina gy'akola ki gy'alaga I'm glad nti akula naye ekintu kiri nti music ayina ebigenderako okitegeera bakola batya video ennungi how do you market how do you promote byebintu it's the only difference eriwo kubanga omulokola ajja kugenda ayimbe asigale mu church okitegeera naye you have to bring out something katulina social media bw'onooyimba oluyimba n'olutereka somewhere how lugenda kuvaayo lutya okitegeera kati yenjawulo eriwo tewali nnyo nnyo kyamaanyi kiriwo yenjawulo eriyo nti abantu bakola ebintu byabwe ne babitereka somewhere naye mulimu okubrandinga ekintu mulimu okumarketinga mulimu okukikuba abantu kubanga kirungi so that's the only difference omuntu ayagala okufuna music wa Namubiru store kiriko mwagala yenna katonda nsaasire yes oba oyagala music wange first of all bw'oba onoonya Racheal Namubiru to start with I'm Racheal Namubiru ku Facebook Instagram Twitter but my music is on the YouTube TuneCore Spotify kitandise ate tuli basanyufu kubanga emu esinga ki zero era manya kirina reason lwaki kyaliwo naye kijja kutereera kyekyo kyeŋŋamba like change is part of life naye kijja kutereera ddala kiddeyo nga bwe kyalina okusingawo kitegeera banange thank you so much abantu okuwagira abalala kyekiteeka abalala waggulu si kubeera nga okola kyokka kyokola oba oyimba buyimbi oba olina bizinensi wabeerawo abantu abakuwagira kyekyo ekizimba ekintu kyo abalaba music wange abamwagala abasupportinga everyone else n'atalinze bane God bless you so much mukola kinene you may not know but mwe mu adding on someone's building okitegeera so mbagala nnyo thank you so much keep doing that bweba ekyo kyosobola keep doing that mbagala nnyo
search out for my music, ejja kukuwa omukisa mu mutima gwo oddemu amaanyi. Yeah.